Mukaweefube w'okubunyisa amazzi amayonjo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ab'ekitongole ky'amazzi ki National Water and Sewage Corporation kisisinkanya abantu ab'enjawulo n'abakulembeze okusala amagezi ku butya bwe bagenda okubunyisa amazzi mu ggwanga. Our target was to have 12,000 villages served. Ekitongole ki National Water and Sewage Corporation kigamba mu kiseera kino abantu abasoba mu bukadde 22 bafunye amazzi amayonjo. Bw'abadde ayogerako eri abakulembeze bano Ssenkulu wa National Water and Sewage Corporation Engineer Silver Mugisha ategeezezza nga bwe bali mu kaweefube w'okulaba nga mu buli kitundu kifuna amazzi amayonjo. Twabalaze nti okuva kati mu 2026 okutuukira ddala ku 2030 tulina connections kati miliyoni 1, twagala zeeyongere zibeere miliyoni 1,25,000. Ng'emirimu gyonna bwe gitabulamu okusoomoozebwa, Engineer Mugisha yeekokkola wooteeri ennene z'agamba nti zeefuddemu mu kubba amazzi nga kw'otadde n'ennyumba z'abagagga. Meters zaffe ze tulina eyo mu maka gaffe mu mahooteeri zirina engeri gye zitabalamu bulungi consumption, especially bufurashinga toilet oba n'ogenda mu toilet ekiro amaazi ago g'ofurashinga meters zaffe teziba tusobola kugabala. Ng'Abaganda bwe bagamba nti akufumbira ey'ebigere naawe omufumbira ya mutwe ne mwenkanya evvumbe, Mugisha agamba batandise okunoonyereza ku ngeri y'okweŋŋaŋŋamu ekizibu kino. Waliwo olusaaki gye tukola tulabe ka adjustment ke tusobola kukola tuleke ekitongole kiremwe okuluzinga ssente zaakyo ate ne customers tuleme kubakiitinga tuba overbillinga. Baabakulembeze be twogeddeko nabo batunnyonnyodde ng'ekitongole kino bwe kikyalina eddimu eddene okumalawo kazambi mu bibuga akulukutira mu bantu. National Water omulimu gwayo kuwa mazzi n'okulaba nti kazambi evudde mu matawuni. Naye municipalities ne towns ezisinga obungi tezirina sewage system. So nkubira omulanga National Water ne government making sure nanka towns ezo ne municipality baziwe sewage system basobole okuweereza obuweereza obutuufu. Abakulembeze bano bagamba singa ekitongole kino kinaayongera ku mutindo gwakyo ng'amazzi tegakyavaako bandyongera okunyumirwa n'okuganyulwa mu mpeereza yaakyo. Ogenda ne weesanga nti works bwe beekola oluguudo batema pipes naye ate ne zitwala weeks 2-3 nga National Water tenajja kufikisinga pipe ezo. Eyo general problem mu ggwanga lyonna. Ekyamazima okudde emabega emyaka nga 5 Rakai tubadde tunywa amazzi amacaafu nga ge tunywamu bannarakai n'ensolo mwezinywa. Kaakati bw'ogenda okutunulya amagombolola ag'enjawulo bagenze bongeramu amaanyi katulina ku mazzi ag'emidumu. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.